Okuloota ebirooto eby'omuddiringanwa kitegeeza ki? Ekirooto okuba nga kikomawo emirundi n'emirundi weetaaga okumanya Katonda agamba ki? Tosubwa puroguraamu yaffe ebifa mu bwengula mu episode eddako. Mukama akutukuumire. Weewaawo tukwaniriza nate ku puroguraamu yaffe ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo eky'omu bwengula oba mu nsi ey'omwoyo ate yakola ki? Yafugana ku nsi. Tweyanziza obubaka obw'edda bwe muweereza era ebirooto ebimu tugenda kuba nga tubyogerako wano. Tweyongere okunyikiza ensonga eno eya ebifa mu bwengula. Peter, tubuuzeko. Abalabi baffe abalungi, twesiimye okubeera nammwe olwaleero. Amannya n'eddoboozi Peter Yiga Mulindwa, era nga tuli wamu leero okubavuga okubazzaayo mu nsi y'obwengula. Madam Hajara. Abalabi baffe abalungi, tuli ba mukisa okubeera nammwe era tetukitwala for granted nti buli lunaku mutweyungako ne mweyungako eno program ne munyumirwa ate ne muyiga ate ne muweereza obubaka. Tweyanziza nnyo era mweyongera otulaba n'okutweyungako kuba tulina bingi era nga bulijjo n'olwaleero tuzze twokya. Amanja n'eddoboozi nga bulijjo Geoffrey Sapwe wano ku ebifa mu bwengula. Tufunye obubaka bungi okuva mu mawanga ga njawulo era obubaka buno bweyongera okutuzzaamu amaanyi naffe wano abaweereza ku ebifa mu bwengula nti program mu butuufu ebanyumira kubanga bw'otunulira messages ezijja ku mutimbagano ku YouTube n'ogenda ku X mpozi yali Twitter ne Facebook bw'otunulira messages abantu ze bawandiika kiraga nti program mugyagala. Madam Hajara, kitegeeza ki okubanga oloota ekirooto nga kijja kiri repetitive kiddiŋŋana emirundi n'emirundi? Actually tega ataloota. Buli omu aloota naye lwakuba abasinga bw'aloota yeerabira. Naye olwaleero tetuli ku nsonga ya kwerabira. Naye ng'eyo naye tuginootinge. Yes, naye ebirooto abantu abasinga bangi kuba naffe tubifuna. No ekirooto ne kiddiringana n'okiroota nga buli webaka almost buli wiiki okiroota. Naye njagendako mu birooto bya Joseph bwe yali akatandiikirizaawo mu Genesis 37:7 bwe yaloota nga bishizi ebigundi eby'omuwemba nga biyimiridde najja n'abibulira baganda be ng'ebirala bivunnamye. Baganda ne bagamba kyotegeeza tetugenda kusinza. Ekirooto kyamala ne kidda. N'addamu n'aloota nga stars munyenye ezimu zivuŋŋanye mu 37:9 up to 10. N'akibulya taatayi n'agasha kyotegeeza nze ne maama wo ne baganda bo tugenda kuvunnamira. Naye kikyendeeta mu kino nti olaba nti bino ebirooto bifukula ki? Biddiŋŋana. Bifaanana ate. Mukama Katonda bw'aba kuwa ebirooto ebiseera ebisinga agenda kuwa ebirooto mu nsi yo gy'otegeera. Okitegeera nti ye Joseph yali tasobola kumuleeta n'amulaga bya ssente era yakozesa symbols kuba ebirooto ebisinga bigira mu symbols, mu sayini, mu kala. Okitegeera. So n'olaba nti kino ekirooto ebirooto bya Joseph bino nabo byali bikola ki? Biddiringana. Naye era tulina ne vision ya erimu Acts eya was it Peter? Petero. Vision ezo we yafuna vision ze Mukama n'amala n'addayo. Yagamba nti yalaba okwolesebwa. Naye n'addayo n'atandika okunoonya Mukama amulage bino byendi okuloota bino byendi okulaba bitegeeza ki?
naye abantu abasinga bwe tuloota naddala ebyo ebirooto ebiddiringana kye tusooka okukola kuzuuka kubuuza bannaye bino ebirooto bitegeeza ki kino ekirooto kitegeeza ki naye nga bw'oba nga ofunye ekirooto eky'omuddiringanya ebiseera ebisinga ddayo weebuuze Mukama naye nga sinatuuka ku ekyo kino ekirooto kiba kitegeeza ki okuddiringana mu spirit realm kisobola okuba nga Mukama yakikuwa oba nga nsi yakizikiza ekola ki okusinziira ku nsi gy'oba weebikulidde so bw'ofuna ebirooto bino ebiseera ebisinga kiba kitegeeza nti ekyo ekintu ky'oli okulootako mu nsi y'omwoyo kiri established nti gyekiri salukakasibwa kyo kyatuukirira weekiri kirinze bulinzi ku manifestinga oba kulabika ku ki ku nsi kuno naye nga mu nsi y'omwoyo kyo kyakola ki waliwo ekiyo ekyo ky'olootako kyo gyekiri kyaggwa nti bwe kiba kikwatagana ku bitabo mu nsi ey'omwoyo mu nsonga y'ebitabo Katonda akusuubirayo erinnya lyo gye riri kati oba olina kwawula mu kunoonya Mukama okulaga ki kye kitegeeza oba olina kwawula bino ebirooto biva mu nsi ya mwoyo owa Katonda oba biva mu nsi ki mu nsi eri endala kati bweba nga biva mu nsi ya mwoyo ebiseera ebisinga era nga bwe tutandika twagamba nti bino ebirooto bijja na kulabula bijja kukubuulirira so bikuyamba kyova olaba nti bijjira nnyo mu signs so bw'oba oloota ekirooto ekyo tosooka kubuuza bantu sooka odde ewa Mukama omugambe gwe wampadde kubona ebirooto bivaawa oba weebikulidde ensi yaki eya Katonda so ddayo nannyini bireeta kuba kati nze gw'oddukira okubuuza singa Mukama yali ayagala nga kibeere kyange yandikimpadde naye kitegeeza nti yakiwa ggwe Peter kitegeeza ne ansi osobola ogikola ki ogifuna unless okuggyako ng'ogenze ew'omuntu gw'okakasa mukulu mu bintu byaki ensi y'omwoyo si buli kirooto nti olina kibuulira omuntu okitegeera ebirooto ebisinga Mukama Katonda aba akuwa oluusi na bulamu bwo ngeri gye bugenda kukola ki akubbira ku bibuuzo ngeri obulamu bwe bugenda otambulamu kati gwe n'odduka n'ojja ewa Hajara tinnakula mu nsi ya mwoyo oluusi Katonda alikulaga ekintu ng'ogenda kubeera president kati nze gw'ozzeeko n'enkikuvuunulira mu ntegeera yange nga bwe natandisa wali ne Joseph nti ye Mukama ajja kuwa ebirooto nga naye akuwa ebirooto mu sayini ezigwa mu nsi yo gy'otegeera nti Joseph mukulembeze waliwo ekintu eky'okukulembera batera sayini ze yakozesa zaali ezo za muntu yali mulimi ebintu bye yali amaliira so nti kondakita tasobola kuloota by'abakinjaabi Katonda ajja muleetera signs mu eri eyo mwayali takisi alabe nga takisi ye yeekulembedde endala kuba kati ngenda bbawo example nze ndi kaŋŋambe ndi mubuulizi wa njiri Peter businessman ne ndoota emmotoka ne Peter n'aloota emmotoka nze nga nze omubuulizi w'enjiri mmotoka eno eyinza otegeeza entwala ministry yange erina gy'eraga obuweereza bwange bulina gye bukola ki gye bulaga kiyinza okuba nga si ye some meaning ne Peter kwegamba kyogezako kugamba nti nze omuweereza engeri bwe nkubamu akafaananyi nti ekkanisa ye mmotoka yange kubanga emmotoka esitula ki bantu n'ekkanisa nsitudde ki bantu so kyandibanga ekkanisa ku mmotoka bikwatagana naye nga ate lulimi lwaki lwa kkanisa kati ky'oba olaba nti omuntu asobola okuloota ekirooto nga kirungi nnyo n'akitwalira omuntu n'akyonoona te n'akyusa destiny y'omuntu ate nga be basinga eyandibadde pulezidenti n'apasuwinga sayidi ya pulezidenti n'amuyingiza mu bulimi naye nga si abadde alina okukola ki so abantu beegendereza nnyo abantu ababakola ki abamu balaba ne bano abantu abatambula n'obutabo nti nze nzivunula ki
ebirooto ate abasinga okuba nnyo n'obuzibu babasinga okufuna ebyo ebirooto ebiddingana kuba bibatawaanya nnyo naye bw'oddayo ewa Mukama Katonda eyakuwa ebirooto ebyo n'oddayo n'omugamba Mukama ekirooto kino sikitegedde n'osaba n'osoma ekigambo ne weebikulira Mukama agenda kuddamu akuwe ekirooto kino kikitegeeza. Madam Hajara, point eyo ennyumidde onzijukizza nti bwe nfuna ekirooto oba oyo atulaba nti bw'ofuna ekirooto bw'olina osooka okuddukira ku maviivi. Kubanga Daniel nga tanaakuvvuunula kirooto yagamba nti ndowooza Daniel chapter 2 verse 22 nti he reveals the deep and secret things nti Mukama y'avunula ebyo ebikusike n'ebikwekeddwa mu mitima gy'abantu. Tandiikira ku maviivi weeyabize Mukama then olyoke odde ku kirooto kino. Waliyo ekitrendinga mu messages ezo bw'otunuulira abantu babuuza nti kitegeeza ki okubanga omuntu aloota ekirooto nga kiddiringana, nga for example aloota nga ali mu primary oba atuula bibuuzo bya primary naye nga ku stage kwali ali yamala dde okusoma era n'addamu n'aloota ng'ali mu secondary era n'addamu n'aloota ng'ali ku university naye ng'ebyokusoma yakola ki? Yabimala. Omulala agamba nti ndoota nga bangoba mwaka guno omwaka gujja ng'ekirooto kye kimu kijja kikola ki? Kikomawo mu ngeri ez'enjawulo naye ng'ali mu ki? Ali mu misinde adduka. Ne wabaawo omulala agamba nti ndoota nga ndi mu saloon. Omukyala wali omukyala yampeereza message ng'agamba nti aloota ng'ali mu saloon nga kyekirooto ekikola ki? Ekijja ng'awulira ng'ali waliwo ebimukola bamutereeza enviiri bakola ki? Baziyooyoota. Kwegamba waliwo ebirooto bingi. Waliwo omulabi waffe bamuyita Mwami Wisdom. Yes, Wisdom ono we Uganda. Ye aloota repetitively afuna ekirooto ekiddingana nga ye ali mu primary kyokka nga ssaawa zino ali mu ki? Ku university. Kati ne yeebuuza n'agraduatinga buzibu ki? N'abeera mweka okwebuuza n'agamba naye kino ekirooto nga kinzijidde nnyo. Bwe twatandika pulogulaamu yaffe eno ne tutandika okwogera ku birooto twagamba nti ekirooto buba bubaka. Toyuzaamu ki? Toyuza bbaluwa. Naye tegeera buno obubaka butegeeza ki? Era mwabalaba show yaffe koolwo olwaleero mugenda kwongera okwetegereza kiki ebitegeeza. Era n'abataagiraba naamwe bagenda ku YouTube. Musobola ogenda ku YouTube n'oteekamu ebifa mu bwengula ojja giraba. Kaakati ekirooto ekiddiringana. Ndi mu kalulu. Ndokta ndi mu kalulu. Tugenda mu kalulu no ali mu campaign. Katonda bw'aba ayogera naffe mu birooto atuweereza obubaka buno nkulaba nga bw'oweereza omuntu ebbaluwa. Naye emirundi egisinga okusinziira ku mitima gyaffe kye kibeera gyebikkulidde, bwe tuba tetumwebikkulidde bulungi tetutegeera bubaka buno. Kubanga aweereza omuntu Omufalansa ebbaluwa mu Luzungu tenga olulimi ye lwategeera Bufalansa obanga Oluzungu alutegeeramu katono. Kati Katonda addamu n'akuweereza obubaka bwe bumu. Nkulaba. Bw'alaba nga obwasooka tewabutegeera n'addamu n'akuweereza obulala. Nkulaba. Y'ensonga lwaki weesanga ng'oloota ekirooto kye kimu nga kiddiringana. Olw'ekisa Katonda ky'ayina nti tayagala osubwe bubaka obwo. N'addamu omulundi n'omulundi. Kati kankuwa ekyokulabirako. Ono omwana ali mu University Wisdom. Weewaawo. Ayinza okuba asabira ku graduating puna tuition iyita bigezo. Naye nga Katonda amulaga ekirooto ekyaki
ekya primary. ekya primary ng'ali mu primary kubanga ali mu secondary. Mu kimuweereza wiiki eno ne wayitawo b'omwezi n'akiddamu, waliwo obubaka obukusiki nga bukulu Oyo ku mwana ono Katonda bw'ayagala ategeere. Oyinza okubeera eyo oyina bizinesi naye Katonda oyagala kuwa omusajja, oyagala emmotoka ate oyagala n'okugaziwa. Bizinesi ebeere ne branches nnyingi. Naye Katonda n'asigala ng'akuleetera ekirooto kye kimu. Kitegeeza ayagala osooke okaze onyweze ebintu ebimu ebiri mu kirooto kino nga tonnaba kutandika kutunuulira bintu birala. Nti kino kikulu nnyo ku ssaawa zino ne sizoni eno. Weetaaga okukikaza. Nti bw'oba obadde oli mu bizinesi ayinza okuweereza ekirooto ng'obala ssente. Gwe oloota obala ssente. Ayinza okuba ategeeza nti kaza ssente z'okuŋŋaanya nga tonnaba kulowooza kugaziya bizinesi. Nti ekya bizinesi okyagala n'omukyala omwagala, naye kino kikulu ku ssaawa eno. Aba ayagala okikole ki? Okinyweze, okitegeere, okyetegereze, okikaze. Nkulaba. Naye emirundi emirala era abatulaba muyinza okuba nga mukyegenderezaako kino nti n'okiroota olwaleero ne wayitawo ennaku 3 n'oddamu n'okiroota, ne wayitawo ennaku endala 2 n'oddamu n'okiroota, n'obanga eyayongereza ku kiri kye waloose. Olumu Katonda aba akulaga obukulu bw'ekintu ekyo. Peter, nti oli mu season, ekintu ekyo kikulu nnyo. Omuzungu kyayita agency. Tewetaaga kwebaka, tewetaaga kusolobeza, tewetaaga kusumagira, obudde bwonna bakkuba bbusu. ensonga eno nkulu nnyo. Zuukuka obeeko ky'ogikolera ng'ebintu tebinaba, ng'ekiwundu tekinasamba ddagala. Gwewa. So Katonda aleeta ebirooto ebyo ebiddiringana okwagala okusika eriyoyo. Nti netiwaaka ogitunuzza wa? Amaanyi ogatadde ku kintu kirala, naye kino kitakuyamba nnyo okunyweza biri by'oyagala ebirala. Ky'ogamba nti example okuddaako no mukwano gwaffe wisdom. Nti wisdom yandibanga omutima n'ebirowoozo biri ku bintu birala. Naye Katonda amujjukiza n'amugamba nti ensonga y'okusoma eno nkulu nnyo ddala. Uteekayo omutima bw'ona amastaringa levels zino, biri ebirala bijja kukola ki? Bijja kujja. Ekyennaku nti mu kirooto ky'aloota ng'ali mu primary ayinza okuba teyatuwadde biki byennyini ng'akola ki mu primary, naye oboolyawo ekirooto kiyinza okuba kimugamba kiteekayo omwoyo mu by'osoma. Bbanga omwana omuto ali mu primary, owe amagezi go n'obudde bwo mu by'osoma obikaze. Bayibuli egamba nti muleke abato bajje gyendi. Nti omuto ajja mugamba ekintu nti kintu kino si kirungi, era ajja kukola ki? Ajja kigondera kubanga alina omutima omuto. Okupikirako eyo level gy'ogamba Peter, nti Katonda amujjukiza nti ddayo ku stage eyo obeere n'okuyaayaana okwo kwe walina ng'otandika okusoma, ng'obyagala, ddayo oteekeyo ki? Omutima, omwoyo, okaze olyoke ogende ku ki? Ku kirala. Ono mukulu wisdom ebimuleeteddwa bya kusoma. Nti weetaaga okubaako ky'okola mu nsonga ey'okusoma. Mu area eyo it is urgent
and important. Olusobola nti naawe lukyalimu. Waliwo abasajja ba Katonda. Nina omusajja wa Katonda gwe nalabye eyavunudde eyagenze mu kirooto eky'omusajja nga takimubuulidde. N'ayogera ku bintu ono bye yaloose nga tabimugambye. N'amala n'akola ki? N'abivvuunula. Nti amaanyi ga Katonda gakyaliwo. Puroguramu eno ejja kukuzuukusa odde mu kifo kyo mu maanyi ne mu nsi ey'omwoyo. Peter, njagala tugende mu katambi ako. Tubalekera akatambi kano mukalabe. Mulabe nti mu butuufu Katonda akyali mulamu era akyafuga. Next week tweyungeko ku ssaawa y'emu wano ku puroguramu yaffe ebifa mu bwengula. Great things, great path for you. The Spirit of God says to you, there's a path, a special call that I have called you. So much so that to the visible eye, people may not know a lot. And that's what the Spirit of God is telling me, that there are actually certain secret things that the Spirit of God will begin to show you and will begin to give you responsibility of. You had a dream when I was prophesying to you about a Range Rover, a blue one. Yes. The power of your name is here. The Spirit of God says to you, your destiny was being set out in this special new way. And he said to you that actually it was linked with the fact that, you remember you did the interview and next day you were called, eh? Exactly. Next day. Yeah, next The day. Spirit of God says that there's a destiny of what actually reminds me what you was sharing to the people. Yes. And you're a prime example, and you're going to be another example of something which you're going to see now, eh? Amen. Of how you walk into this destiny. Amen. And you begin to pattern yourself in the same similar destiny. Amen. There's another dream you had. What's come? We were at Shadondo Rugby grounds in the dream. Yes. I was putting on blue jeans and a red t-shirt. Yes, that's true. And then I came walking to you. Exactly. And I had a 10K note. Exactly. And I came to you. Yes. And I told you, Yes. you want to know your calling. Exactly. But then I told you Yes. that you need to give. Exactly. Okay. The Spirit of God says, the Spirit of God says, that means you passed that test again. Amen. There's a sign that is happening here that all of you are going to partake of. The Spirit of God said, you passed it with something that you did that I'm going to reveal shortly. Amen. And he said, you're still on course for it. Amen. He said, a grain of wheat must fall to the ground for it to bear fruit. Amen. And something happened to your salary which I will not touch. Amen. Repress ceremony. Because you see, if I reveal it, people will say, oh, money, money. I know what I'm talking about. Eh? The Spirit of God says to you, Amen. because of your obedience, Amen. I'm seeing another dream. Here, you dream that you're dreaming, and I appear in your dream, Exactly. and then I lay my hand on your belly Exactly. in this dream. Yes. And then there's like a heat that you begin to feel Yeah. that goes right to your back. Exactly. And then I go and touch your back. Exactly. And then as I touch your back, I tell you, it is now here. Exactly. And then I get you and I breathe 3 times in your mouth. Exactly. And then after, I pick you up. And then I start spinning you around. Spin around. Then as I spin you around, we are caught up in the air. Exactly. And then
After that, Exactly. I try to call someone at home that they may get you my book. Exactly. Thank you, Jesus. The power of your name is here. The Spirit of God says to you, at that moment in time, you were receiving an impartation of the Spirit from me. And he said, the act of breathing in you and all that was an impartation of the Spirit. Yes. But you needed to align yourself as well with my words, the Spirit and the Word. And that's why I called for the book. And the Spirit of God says there's a pattern of the prophetic and of prosperity that you're going to begin to see. Because you work in the customer care unit, but you're going to be manager and overall. But the Spirit of God says something to do with education and academics shall open as well for you. Glory to God. The Spirit of God blesses you. There's a time that I took long to appear and you prayed and I appeared again. Exactly. And then I told you in the dream, you asked me, why wasn't I appearing? Amen. And then I told you I was praying for my spiritual spiritual children. children. Now, the Spirit of God, I can now see what is taking place here. This moment is orchestrated by God. There's a vision you had after praying 21 days, Yes. 3 years ago. Yes, that's true. And there were clouds, and there were words, Yes. and then specific words Yes, that sir. were in golden appeared to you. Yes. I And was talking about how you are an excellent person. You Yes. will be an excellent person. Yes, You sir. remember that? I Eh? remember it. The Spirit of God says to you, that time, it is now. Amen.